kati ekyomukisa omulungi Namwandu yakkiriziganyizza n'okuwabula kwa minisita n'agamba bw'anaafuna obukakafu nti wali ekyapa weekiri ekijja tekiriko incumbrance kati eno mugamba ekibanja ettaka likufuna nelidasa lineyemanga ekitundu kale kati okusooka okwetegereza oluguudo lusala mu makati ne kalitunsi lisagana kalitunsi okwo bweba era bwokirengera ti singa tutunuulidde ekitundu awo era twajja ne tukiyimirirako babiri basatu ne mutoowe naye ekyamazima teyakisiima era n'atuwa n'ensonga ze era tulina ozirespectinga nga tezamulamwa. kati jo nafunye omukisa nga minisita ali mu minisitule omubeezi mu minisitule y'ekikula ky'abantu nga yavunaanyizibwa ku baana yankubidde essimu ekyomukisa omulungi nga ne Namwandu naye amutadde ku ssimu ne twogera ebigambo bino era n'antuma yensonga lwaki kati ate nzize mu butongole wali naalize nga alasisi w'Amasaka naye kati wano nze mu butongole nga gavumenti enyongeddeko obuvunaanyizibwa oba okujja okulaba ensonga zino ngitegeeze ki ekigenda mu maaso mbeeko n'okuwabula. Namwandu yataddewo ensonga nga mubadde muzoogera naye minisita n'aŋŋamba nti Washaaki genda ku sayiti zombi onoonyereze ku bintu bino. Ekisooka omukyala agamba nti Namwandu agamba nti tewali ttaka nti era n'entaana bwe tunagiteekawo wajja kuyita ennaku 2 nayo nga bagiziikudde bagitutta awantu nawo nga batunzeewo. kati genda wali okakase ku bijja waliwo ettaka liriko ekyapa kiri mu mannya gaani. Famire egamba nti yakutundawo nga bamaze okuziikawo oba nedda. Then ogende ne ku site omukyala gy'abadde agamba baziike. Kati ekyomukisa omulungi Namwandu yakkiriziganyizza n'okuwabula kwa minisita n'agamba bw'anaafuna obukakafu nti wali ekyapa weekiri ekijja tekiriko incumbrance talina mutawaana wano olw'omugira basayiti tetumanyi kyoba omugenzi alese n'enteekateeka emaliriza wano nokwadde abadde mugazi tetuyinza kumanya bikola ki biddawo nga kifo kino naffe nga ab'ekika tukirina ku buvunaanyizibwa tetumanyi feeti yakyo ate okutandika ekijja kyendowooza nti omugenzi yandibadde yajja n'asaba kusinza ku bukulu bwabadde alina mu kika badde bwamutuba n'atusaba tibannange ngala kutandika kijja bwe tutyo butandika mu Buganda babaawo n'ebikolebwa kijja nga kitandika naye olwokuba teyakola ekyo tuli muyawulize nti yabyogera ate mu mikwano gwe muffe tewali gwe yakola ki gwe yabuulira abamuvunanyiswa kyokka tuba tukolagana bulungi ng'aweereza bulungi ekika kye era ng'akyagala nnyo ffe tukakasa oba n'obugazi w'okutuuka wano yamala tukwata mu ngalo twewuunya nti omuntu adde atutegeera obulungi ayinza obutatubuulira kyama ekyo n'akibunya ewalala wonna kintu ekyo kitwewuunyisa nnyo. Kale bwe kiba kikyandibadde tetunafuna kusabwa kwonna kuva oba wa Namwandu
oba abaana niyakye mu kisomo bibaana kati abasigaddewo bato bali under 18 naye na mwandu tanatutuukirira n'atusaba breadwinner bwavuddewo ate tusobola tutya okutuulira akamwanyi k'ennaku zino nga bwe kafaanana tusooke tusendewo ekkubo tusooke tukola ebijja wakati wali waayagala naye kyamazima nga tukijjabe na kitiibwa kya musajja mukulu. Tujjukire nti namwandu yali mu accident eyo era kumpi ye yawonamu yekka. Balimu abantu ndowooza 5 abasatu ne bafiirawo, omulala we twogera uno akyali mu kkoma ali mu ICU. Bakamulongoosa ntegeddeko nti emirundi 3 naye taddanga ngulu taddaba ku kyategeera. Namwandu abadde mu accident eyo naye n'abeera admitted. Naye bwe yasooka engulu okutegeera nga abafunye accident, bwe yaddamu okutegeera n'alaba ne wali essimu, yasooka kukubira muto w'omugenzi wadde bakola naye. Bwe nalaba omuntu eyali akuŋŋaanye wano natya ne ŋŋamba kati abakungubazi bwe banaagaana okuta omulambo, poliisi neeyagala etuukirize ekiragiro kya kkooti, tuyinza okufuna obuzibu. Naye njagala beebaza nga mukubirizibwa abakulembeze bammwe ab'ekika omuli Katikkiro, mwasobola okukuuma obuntu bulamu ne mugondera amateeka. Ekyo ku lwa gavumenti nkibeebaza, ate era ebeera engeri gye tutambuzaamu ensonga zaffe nga waliwo obutakwatagana. Omwana wange n'abazzukulu bagalamire ku kijja okwagalamira wa jjajjaabwe, jjajjaabwe azaala kitaabwe ate era n'azaala Ssaalongo Bosco. Era nange kwenya okugalamira kuba mwana wange ejjananga ti maama bwe maama afudde waliwo banteekanga ku taata, era entaana zirirawo ssebo. Ebakubayo omukyala yalese ekifuba kyawulira bubi kuba sinna bakufuna mwana wange muzzukulu ku kijja kya taata we ne bajjajjaabe ng'ate ekijja kya buwangwa. Tusonyiye nnyo bakama baffe ow'ekitiibwa pulezidenti okusitula RCC n'ajja n'atulambula era tweyongedde nnyo amaanyi ow'ekitiibwa pulezidenti omukulembeze w'eggwanga. Tusiimye nnyo, tusiimidde ddala taata. Tulina ennaku nnene nnyo okufiirwa muzzukulu wange, lwa muzzukulu wange oyo nti mu butuufu yafa enfa ey'ekikangabwa, ate ne tufuna ennaku nnene okubeera nga tetunnakumuziika. Kitukoze bulungi nnyo omukulu RDC okujjako eno waffe, kubanga namwandu w'omugenzi yabadde ategeeza abantu nti ewaabwe wa Bosco baziika ku fuuti 5 ku 5 yategeeza omulamuzi. Naye kino kitukoze bulungi, najja Katikkiro waffe ow'ekika n'asobola okumulaga obugazi bwetukola ki bwe tuliko, era nga n'ekyapa tukirina tuziika abantu baffe wakyapa so si